Ababaka aba Paalamenti abatuula ku kakiiko k'ebyobulimi babitaddemu engatto ne boolekera ku kyalo Kanongozi mu disitulikiti y'e Gombe e Maddu ku ffaamu ya Gomba Orchard ng'eno emanyiddwa mu kulima ekirime ekya As Ovacado ng'ekibatutteyo kwe kwongera okuzuula obulungi ebikwata ku ovacado ono n'engeri gye kiyinza okuyambamu bannansi okweggya mu bwavu. Okulaba engeri abalimi ba As Ovacado bwe bafunamu akatale weekali bizibu ki ebiriwo bye basanze nangeri ki gye bayisobola okuyambibwamu. Ababaka bano balambuziddwa ennimiro wamu n'okubasomesa ebikwata ku nnima ya ovacado ekika kino nga beegattiddwako abalimi okuva mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo, abalimisa n'abantu abalala. Omwogezi w'ekitongole ki National Agricultural Advisory Service kiyite NADS, Hadija Nakakande ategeezezza nga basazeewo okulambuza ababaka wamu n'abalimi okwongera okubabangula engeri omuntu gy'ayinza okulimamu ekirime kino n'okukirabirira olwo kimufunira obulungi. Bannayuganda bajjumidde omulamwa okusimba As Ovacado nti okutalaaga kwe tubatalaaze ne tubasomesa essente obugagga obuli mu As Ovacado bangi babutegedde okusimba basimbye era ne wetwogerera abamu n'essente mu As Ovacado batandise okuzikwatako n'okuziryako. Nakakanda annyonnyodde nti ekiviiriddeko abalimi okufiirwa kwe kubanga bangi babadde tebagoberera mitendera giyitwamu kulima ovacado ono wamu n'obutamanya ku nsigo ntuufu ya kusimbibwa. Abirira bulungi faamu ye, emiti gyagiriisa bulungi, spacing amabanga geego, yafuna endokwa eziri ku mutindo era ffe kyetuba tugamba abalimi baffe mulekeraawo okugula endokwa ku makubo. Ssentebe wa disitulikiti y'e Gomba Kiviiri Godfrey agamba nti ekirime kino kirungi wabula abantu okukiganyulwamu obulungi gavumenti erina okubongera ku balimisa bongere okubangula abalimi. Extension workers tulina batono buli gombolo erina kubanga erina wa agriculture, erina wa ebisolo, erina wa ebyennyanja naye tulina abantu batono. Ababaka abatuula ku kakiiko k'ebyobulimi mu Paalamenti batubuulidde bye bazudde ku kirime kino nga baliko amagezi ge bawadde. Naye abantu batono nnyo abamanyi nti akatale weekali abalina ku magezi ga ekirime kino ekya ovacado, naye gavumenti ekyalina omulimu munene nnyo okunnyonnyola abantu okufuna ba ambassadors okutuukira ddala ku muntu oli ddala gwe twagala okukyusa okuyingiza mu kirime kino. Minisita w'ebyobulimi Frank Tumwebaze mu bubaka bw'atisse Kamisona Dr. Paul Mwambu avunaanyizibwa ku kulondoola omutindo gw'ensigo, endokwa n'ebirala agamba nti enteekateeka eno yakuyamba ku nnyingiza y'abalimi kubanga akatale weekali wano n'ebweru w'eggwanga. Markets in Europe, in Asia and Middle East are clamoring for more of this green gold, with the demand outpacing the supply. Abamu ku balimi abaganyuddwa mu nteekateeka eno batubuulidde bwe baganyuddwa nga basabye ne bannaabwe okubeera abagumiikiriza singa babeera bayingidde ebyobulimi. Ne tuyimuka ne tukola mistake ne tuyigiramu ne tugenda so kati we twatuuka kukola expansion eri eyawansi eka nga 23 n'ekitundu awo kati twali tumanyi okola kino kye kiddako. Jacqueline Nantale, BBS Refina, Gambuuze. Webale nnyo